Mujja wa Chosen Becky tebamuli bulungi eno agenze n'ateekayo akatambi ng'ali kuyimba luyimba lwe naye munnanga abantu mu comment section ne bamumalako n'emirembe. Jjukira nti nno omusajja we bagenda kubeera nga bamwanjula olunaku olwaleero mu bazadde ba Chosen Becky. Okitegeera nno omukwano twogera ku Ssekajja. Kaakati nno we tugenda mu comment section waliwo n'avuddeyo n'alyoka amugamba nti gwe nno weesiimye wesomere waawo bannange ne serebu w'eggwanga ate ono n'alyoka agamba nti weegumye naye twakaabakaaba bw'atyo bw'agambye twakaabakaaba dda omukazi atalina ssente atakyalina makulu situka tukole bwe batye bavuddeyo ne balyoka bamugamba nti nno leero neebaka tuli mu comment section munnange mujja wa Chosen Becky bamutabukidde kaakati ono avuddeyo n'alyoka amugamba nti nno pain kaakati eri fresh tuli Masaka mwana gwe bamuwa updates nno munnange omulala n'amugamba nti yambala gomesi tugende ku buko bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka amugamba omulala n'amugamba nti nno munnange tugenda Masaka ensonga nno bwezi teweziri mujja wa Chosen Becky tebamuli bulungi ku mutimbagano kaakati katugendeko ku mukolo omukolo gwo guli Masaka era ng'enteekateeka zonna munnange zawedde dda ebifaananyi bye muli mu kulaba ku mutimbagano okwo kwali kukyala bannange okwo kwali kukyala naye nga gwo omukolo gye guli okitegeera nno mukwano nga wooli mu kulaba ate vidiyo eyo gye tuli mu kuba nti nate tukuteereddeko mu by'okufumba waliyo Godwin mumutegerera ddala bulungi ate munnange bwe tugendako mu kumwambaza aba Maria Bridals bwe bakoze ku nsonga ezo kakati ate bwe tugendako ku byaddiko bannange Chosen Becky akikoze naye nga wooli mu kulaba munnange bwe bityo ate webiri erudda eyo abakobbo banaatera okuba nti nate batuuka mu maka ga Chosen oba mu maka g'abazadde ba Chosen Becky. Kaakati nno mukwano kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo twagala tubeere nga tugendako ewa Ajati Madina. Ajati Madina agambye nti nno akooye okuba nti nno mumuvuma mbu pasita Igo Omugenzi mbu yamusiiga siriimu akatambi kaakano kuba okusinziira ku mbeera gye mundabamu embeera gye muntunuuliza ebigambo bye muŋŋamba okuvuma abaana boogera abaana bakuwemula abaana bakugamba yiga yakusiiga siriimu subhanallah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah nze siri mulalu ndi mukyala mulamu sirina buzibu naye embeera bw'ofunanga embeera yonna neekutuukako tolowoozanga nti gwe wooli nti gwe tosobola kutuuka mu mbeera muntu mulala gy'alimu osobola ogituukako naye kisa kya Allahu tabaraka wa taala kisa kya Katonda okukuumira wooli era weebaze Katonda nti gwe Allah akyakukuumidde mu mbeera gy'olimu ng'oli bulungi so togamba muntu nti mulalo. Oluvannyuma lwa Ajati Madina okuvaayo munnange n'abaako byayogera ate ne Ssenga Acid naye alina kyamugamba wano. Ajati Madina bibuuza yenza abuuza mbu nno oli otya. Ajati Madina bibuuza yenza abuuza ogenda kumala bbanga ki na myaka emeka nga osabiriza Abannayuganda. Ajati Madina this time tekijja kusoboka wandiika nti Ajati Madina we yabize. Ajati Madina tukyali bize tusondera Jayden Sente. Ajati Madina wakabeera wano omulundi ogwasooka Abannayuganda ne bakuyamba n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Ajati Madina this is like the fourth time ng'ojjanga weekubagiza. Ajati Madina tukusaba weeyole funa passport ogende Saudi ogende mu kiyumba. Ajati Madina ebintu by'okwekubagiza nkulabyawo bagamba nina sirimu subhanallah astagfirullah subhanallah mukwano subhanallah funa passport insha Allah ogende okole ku sente. Ajati Madina omusajja yafa bajjabo bonna ne bagezaako mujjabo wano nabbi omukazi ali mu America
omusajja we yamala okufa n'alabanga takyayagala kusikinga sympathy yafuna passport n'agenda mu America era kati ali eyo wano namulabye nga awa maama we ebirabo eby'emmotoka alwala endwadde z'abagagga namulabye nga agamba mbu era yayina alajje w'enseenene takyawandika na posti za Luganda gw'oli wano osabiriza tetugenda kukuyamba mukwano kati ogenda kuzaako ki Hajjati Madina it is mission impossible bananga abanna Uganda mutubalemu amagezi 10 years ago you came here and begged for money not once not twice not thrice nero komyewo Hajjati Madina tukyalinawo abaana abato abeetaaga obuyambi bw'obeera nga gwe tosobola kweyamba abannayuganda tebagenda kuyamba kwate kubo noonya yekambuuze lwaki bbaawo kazibwe kapota kuwasa noonyayo haji noonyayo haji nga ssemwandu nga gwe namwandu akuwasya bannange kikikyo tukoye sausage Godfather avuddeyo n'alyoka agamba nti no Nobert Events munnange omutwe gwandibanga simulamu era asabye Eddie Kenzo abeere nti no munnange amuddiramu nabyo katubikuwe munzitenge ensi kitegedde ne wa president bijja kutuuka njagala muntagire Natasha muntagire lecho mukwano gwange mwanyinaze lecho mumugambe lecho mwala waje koze esaawa ziri 8 ogwekiro ne dakiika 5 naye nga njikoze nasaba Eddie Kenzo musonyiwe omusajja oyo ave mu kkomera omusajja omutwe musimulamu okujjako Justin nti nammwe ngentegeera mwerimu problem naye oyo omusajja omutwe simulamu if surely ng'osobola okutunuulira embeera yonna nga bwe zeeva emabega Nobert alina ekizibu kya feesinga lwakuba nti mwali kitegedde nga yesse singa yetta mujja kukiwa attention naye bw'atetta n'abeera nga alanduukira ku bantu temujja kiraba naye Nobert si mulamu bw'aba mulamu medically si mulamu spiritually nze kimugamba nnyo Nobert si mulamu omutwe si mulamu waliwo ekikyamu musonyiwe ate mumunyambeko ebya Mathias Walukaga si birungi eno mu mawulire ge tuli mu kuba nti nate tufuna wano ku News Spark channel nti akakiiko k'ebyokulonda kamusazizaamu bannaye byabakama afuuse byabakama bannange abanuupu nga babasazaamu nnyo munnange okusinziira ku kiwandiiko ekiri mu kutambuzibwa ku mutimbagano akyoli mu kulabaawo bagambye nti Mathias Walukaga yandibanga ate munnange tagenda kusobola kuba nti no yeesimbawo Busiro awo nno seggona kati abatayiseemu naye katulindirire ki Mathias Walukaga kyagenda okuba nga avaayo ayogere oba abanuupu kye bagenda okuvaayo babeere nga boogera ate ku nsonga eno naye nga amawulire go si malungi erudda eyo mu mawulire amalala Ssenga Kulanamawuuna avuddeyo n'alyoka atabuka atabukidde abo bali mu kuba nti nate basabula Chosen Becky abagambye nti no waliwo abagamba nti Chosen Becky tayagala nnyo Ssekajjambu yali asinga kwagala dictator Amiru agambye nti ebyo mulimba katubeere nga tubikuwa nalabye wano ekikazi ekyasaamirira nga kyogera ku Chosen Becky mbwono Professor Ssekajja gwe yafumbiddwa yabadde tamwagala yali ayagala oli Amiru nyabo njagala kutegeeza nti ffenna abasajja be twasookerako twali tubaagala okuva ku ntobo y'emitima gyaffe naye bwe baatukola ebikyamu ne tubakyawa era ne tufuna abasajja kati be tuli nabo abatuwadde emirembe be twagalira ddala okuva ku ntobo y'emitima gyaffe era be twagala batuziike nabo ng'entaanaayo eri wali nga neene eri wano nze mmange eyanzaale wa kitange amaka teyasooka kufumba wa kitange
ayina gye yasooka okufumbirwa n'azaalayo abaana 3 omusajja n'amuyisa bubi nnyo n'ajja ewa kitange n'afumba nayo n'atuzaalayo abaana 3 oba tukwatagana ewa kitange yatuzaalayo abaana 4 si 3 okay kitegeeza nti gw'osoose okufumbirwa siteeka nti oba olina kubanga wali tomwagala kwe kuddamu okufumbirwa nedda oba wali omwagala nnyo wabula bwakukola ebintu n'omuta okuva ku ntobo y'omutima gwo n'ofuna oyo omulala oba omwagalira ddala oba tomwagalira ddala ekikulu akuwadde obufumbo abakyalwa twatondebwa kufumbirwa ate mukama akuyamba kati nze abaami abasooka okumpasa nali mbaagala nabafumbirwa mbaagala naye ate neesanze asembyeyo ng'ate mwagadde okusinga bali kubanga yampisiza bulungi naye abakyala ate abakulu abamanyi ne laavu kyeki ne mudda wano ne mwasaamirira ku bufumbo bw'omukazi mumanyi kye yali ayitamu eri yaleka obufumbo bwe nga buteredde gyali mulekeraawo okwasaamirira nga bannammwe bafunye abasajja bammwe Chosen Becky oba yaleka Amiru naye tekyali kigendererwa kye kuleka Amiru nedda yali amwagala naye bwe yamuyisa obubi n'amulekawo n'afuna omukyala gwagamba amusinga amuyina ennyindo ennungi ng'eya Chosen Becky nnyindo mbi kati yafunye ennyindo embi ajagala mumuleka omukazi anyumire okwanjulwa kwe anyumire embaga ye muve ku Chosen Becky afumbirwe omusajja amwagala nina omusajja gwe mmanyi entindo eyo yava mu America nadda yasanga girlfriend we bamuzaddemu abaana 7 yali girlfriend we nga bakyasoma n'amujja mu bufumbo obwo n'amukuba embaga bazaala abaana 2 nakati bakaddiye bonna mulekerawo okusirwalira ku bantu Fulufiga wuno munanga azzeemu okuba nti no alumba Nalongo kitone katubeere nga tumukuwa wotaba oyina ekisiraani ate social media eboola social media eboolera ddala social media yakugaana olunaku lwalitwa noma nti TikTok yakugaana ne social media yakugaana olidde engulu osabuka n'osabukira ku buli muntu n'oyasaamirira ku buli social media yakugaana ate n'emikwano tebagigula bwe batyo teweekaka kiringa basajja baakuboola abasajja baakugaana olaba izo niti akwenyana nakujjako akamotoka nakuleka nywa budomola bwendwadde zisobola okuwangaza wanganzayo ebbanga naye abasajja baakuboola bwete etambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba